Coming up. Kubanga era alaba kati tugeze era n'omusajja aba akujje mu bbala era batagenda kula nze mmadde batagenda kulabamu nnyo value than omukazi omulala gwasanze maybe ku mulimu mu church or somewhere. Value y'omuntu gwe yewa value gwe ng'omuntu. If you have your personal principles and your value, omusajja ajja kuvaluinga ne waba akujjeewa. Waliyo abantu abamu nga bajje mu mabaala nga basajja be bawa value n'okusinga omuntu gajje mu church. Ate nowadays abantu bekweka nnyo mu religion. Me, I want to tell men, you know, you go and find a woman in a bar, ab'omu church baleke. Ofuna opportunity. Ow'omu church mulabe edduka si mu bubi. Ow'omu church ow'omukerezi w'omuzikiti mulabe edduka. Those people, you know, eddiini tujekwekamu nnyo naye nga muli tulina emitima mibi. Olabye abantu abafunye omukazi mu church nga olinagamno onomune yali SASHA naye akuba musajja abasajja kubuuzaako gomula yafa Brown Skin Events amannya nze Helen nga nkomyewo ne story time. Nkomyewo ne SASHA the Congolese gem agenda tubuuzaako atubulire lwaki i Congolese gem. Well, naita Congolese gem kubanga am Congolese. Manyi naye ndi mumpi ndi katono kati abantu balowooza oba kiki like you know ate nyina n'akayindo kange kalaalo, so some people think that yoba ndi mu Nyankole ni Musheshe biki but ni Mukongo. So bamuyita SASHA the Congolese gem. Tukomyewo n'ekiboozi ekyebbaala still like episode eyawugwa tugenda batongerezaawo kati leero kwe tugenda driving question yaffe nti some people tubalaba bafunye relationships mu bbaala oba abakazi oba basajja kati twagala omanya do those relationships last ne bagenda into marriage ne bafuna abaana, how does it bagitambuza bate zo relationships ebaze mu bbaala kubanga ndaba it is sometimes kibeera difficult kubanga omuntu oba wakamulaba oyinza oba wakamulaba n'omubwira maybe oba nakusaba ennamba oki twagala kumanya relationship ezo zitambula zita. Do you believe in something called love at first sight? Love at first sight, yes, I do naye tinyo. So sometimes mu mabaala, sometimes kibeera wonti love at first sight. Let's say a man agenda kulaba omuwala nga awulire nga that is the love of their lives. Naye kati ate abasajja abamu bajja relationships mu mabaala lwa nsonga tebalina budde kugenda mu bifo ebimu kulaba abawala abo. Just the same way as a relationship can start up nga abantu mwesanze on some other casual place that's not a bar or a club, yengeri emu omuntu gyasobola osanga relationship mu bbaala. Naye sometimes relationships ezo ziwangaala, sometimes they don't. There is someone I know who is a friend. Wawondaba, you're going to know that it's you that I'm talking about. But yafuna omuzungu we mu bbaala. She's very beautiful. She has a very nice heart. God bless her heart. Yafuna omuzungu yali mu bbaala because she's very beautiful. Oh my God, nange nsiima ne ngamba mashallah kuba musiraamu. So yafuna omuzungu we mu bbaala. But she's a girl who is money driven. She's like nze njagala nnyo sente yekolera sente ze naye yeteekamu sente. So she's like, if you cannot love me more than I love myself oba tolina kyonjagaza. Era the first time oyo omusajja we approaching yamugamba nze bw'obeera nga you're not going to treat me okusinga the way I treat myself siina kyenkwagaza. The man was so interested. Nagamba wow. Now, this is what I've been waiting. Yes, because she takes good care of herself. She looks good. She smells nice. She's just perfect. I know I'm talking about a perfect person. Manya tabira. You know, wali abantu abamukali b'otunula wadde alina mbu flaws bw'obutini, but ebirungi bi overriding the flaws. So musajja ne beekola naawo mpolampola. They exchanged the numbers. Bichi. They got engaged. In 2020, this is 2020 what? 2024. Oh, in 2022 nga ali awo mu November. Naye nga beesanga mu bbaala.
and they fell in love. So yes, relationships sometimes it's leading to something else. But how can they trust them easily? Because tulina ekifaananyi tulina impression endala nti sometimes oba kale omuntu omukulu n'aba muzadde n'alaba ng'omwana we agenda mu bbaala amulabira ddala ng'eyayonooneka waba muwala like even if you have a friend nga gwe omuntu ng'olaba oyo mande ku mande aba ali mu bbaala ono manaye ono kyali yayonooneka or something newaba muvubuka ng'omuvubuka agenda mu bbaala oba omusajja ogamba oh my god agenze kunoonya bakazi agenze kunoonya biki okitegeera naffe abawala baba balowooza tugenze noonya ssente batukwana kati how do you trust that person gw'osanze mu bbaala kati nga gwe Sasha n'osanga musajja mu bbaala omwesiga otya nti notagenda kufuula one night stand or something? Well, abantu abamu balowooza nti nno when you meet someone and they show interest in you olina okwebaka nabo okubalaga nti no now I'm interested, which is not the case. Osobola okusanga omuntu mu bbaala bw'obeera ng'omusanze mu bbaala osobola omusanga mu bbaala oyinza n'omulumya omutwe buli kimu ng'akikukolera naye ng'omulumya omutwe omudaaza wali na wali, or you can even be straightforward and you're like I'm not interested in sex until we are maybe on another level. Naye wali abantu abamu balowooza nti once you have sex with a man you're showing him that you really care about him, you really love him, but that's not the case. Ku kyobuyaayi wali abawala abamu bagenda mu bbaala naye nga si bayaayi naye ng'akuba ebbaala lwakuba omulembe gwaffe munnange n'emirembe gy'abantu abamu. Okay, the Gen Z and the millennials. Ba millennials abamu balowooza nti nno ba Gen Z banene abamu abasinga okugenda ddala mu mabaala bayonooneka. But osobola osanga omuntu nga just yagenda mu bbaala just nga si mwononefu. Omanyi ffe abawala waliwo olusi picture gye tupainting nga bwe tuba nga tugenda nnyo mu mabaala. Omuntu omukulu asobola okulaba nga eva ogenda mu bbaala n'agamba kana nga kwononefu. Naye nga in real life toli mwononefu. You're just going there just maybe to escape reality, because wali abawala abamu babeera ne depressions zaabwe nga they're just escaping the reality of the depression. Kati abantu abamu bayinza okuba nagamba kana kayonooneka naye nga si bwe kiri. Naye era still wali n'abamu agenda mu bbaala yeetege ng'anoonya relationship. Because omanye ebbaala ennaku zino zaafuuka nga kati nga bula dating sites kati amabaala bwe gaafuuka agamu ennaku zino oli tagenda sasula dating site ng'asobola okugenda mu bbaala afuna omuntu. Very many people have been catfished ku dating sites kajja genda mu bbaala alaba omuntu ate kati awo obeera ofunye ne potential. Siri bagamba nti no mugende mwetege mu mabaala no but obeerawo ng'omuntu omulaba nti okay, this person can handle this kind of situation and this. And when you asked how can you trust someone gwojje mu bbaala, it depends on the person. Bw'obeera nga gwe omutima gwo like guzibu okutrustinga omuntu, okwesiga omuntu oba tojja kwesiga muntu gwojje mu bbaala, at the back of your mind you'll be like ayinza oba nga like ayagala nze ow'ebbaala addemu afuna omulala ow'ebbaala nga yayagala abantu b'amabbaala. Ojja beera insecure nti newe mbeera mugenze mu bbaala nga muli mwenna obeerawo ng'olowooza, but of course aba alina okutunula kubanga si mu bubi but si gwaba atasinza okunyirira ky'ogamba abeera akulaba, but still it depends on the person. Kati nze bwe mbeera n'omuntu wange, my eyes are on that person. Oba omanyi okola ekintu aba kibamanyi okukola oba tomanyi kukikola, my eyes are on that person that I'm actually dating. Even if abantu ne bajja nga bangi, it's you that I want, it's you I chose to be with. So there are some people nga ne baba bagenze mu bbaala n'omuntu amaaso ge gali ku ggwe ne bw'osanga bawala nga bamanyi okuzina okusinga owuwo gwe kyoyagala kyekintu kyo lwakuba balamba beera so insecure. So kati anyway ogambe kisinziira ku trust issues z'omuntu nti whether he or she can trust the person. So kati
olaba kati weba bafunye obufumbo mu bbaala like maybe omusajja agenze najja omukazi mu bbaala maybe n'amuwasa oba si officially naye n'amuteeka ewaka ne bazaala oba kali ne baba tebannazaala mwana oba nga bazadde. Can that person, can a man asobola okukkiriza omukazi we n'addayo mu bbaala? Well, abeera agenda kubeera so insecure. Kwamanyi yamujja mu bbaala. Abamu abagenda beera insecure agambye namujja mu bbaala bayinza omutegulira eyo. Kati gwe kibate ku muntu wo. Bw'obeera mu muntu wo omwesiga nnyo, like you trust your person enough, you'll be like, it's okay, genda. Because I've seen people nga wane mukyala we sente nti gwe genda mu bbaala kukola ekintu, as long as you come back safely and alive, just go and have fun. And I've seen those others agamba nti tosobola genda mu bbaala. Abeera yeeraliikiridde nti omukazi wajja mumutegula kuba naye yamujja mu bbaala. Naye kati ekyo nkyokubeera bonna abawala b'ennaku zino abamu, actually si n'abamu, abasinga tebalina wakubeera. Tebalina wakubeera. So kati asobola ogenda mu bbaala n'agamba kati kanneetega ono omuntu mukolere kino nkole kino nkole kino, ntandika obeera naye. And some men are desperate, some men, because besides money and sex, most men don't have anything to offer. So kati omuwala ajja bagamba nti let me go be the table so that you bring a lot to the table, you know. Kati abamu bagina mabara kwa nti balina wakubeera bagala wakubeera. That ekyo kintu kyo kiri, it's so common here mu mabaala gafa ageno. Abawala abamu that ngatagenze with love, no. But nga ayagala omusajja satisfy the hand. Yes. And you know, like these days, most people, yes, true love is still there, but most people really don't have that true love. Most people will love you as long as you can do something for them. Yeah. Someone will love you, someone will tell you, I love you so much, just because you give them rent money, you pay their bills, you give them money for food, you give them money for everything. Ajja kugamba nkwagala. Love, the word I love you actually lost meaning. So they will be like, yes, nkwagala, just to satisfy their personal needs. Kati ngovude ne kweche echa relationships ezo, even friendships zile za phase ennaku zino. Yeah, those are friendships zombi. Someone will love you as long as you can do something for them. But I thank God nze nfunye emikwano emirungi. Kale baali bankozesezzaako naye tebankozesa. Naye lwakuba ejjo ku Idi waliwo omukazi yankozesezza n'ansuulawo. Yankozesezza ofumba piraawo. She's my friend. Yankozesezza nenfumba piraawo, kuba nfumba kapiraawo akalungi. Nenfumba piraawo n'amala n'aŋŋamba nti nsonyiwa nnakukozesezza kubanga nze wenfumba piraawo ekikka kinkuba n'essimu lya temadde neetaaga okulya emmere. Anyway, that aside, very many girls use men for as long as they get satisfied with their needs. Kyova olaba abantu abamu ab'omu mabaala bujje mu bbaala ajja kwanguwa nnyo okwagala okubeera naawe. Ne waba takumanyiiko nnyo kiri awo. As long as amanyi nti nnyoke ajja kusula, wajja osula ojja musasulira oba abeere naawe nga you cohabiting. Kyonna ekijja as long as you give her what she needs. Ne kati in most cases abasajja abamu abafuna abantu b'omu mabaala still babendako ate n'abantu b'omu mabaala. Kyoyo kiba kyoyo. Nenfuna omuntu wange mu bbaala basigenda kukkuta. I'm not going to be like satisfied. Muli. Njagala ndabe ku kintu ekirala. Let's say leero afunye amatooke mu bbaala agenda kwagala okulya obummonde. So wajja kukwendako. Kubanga era olaba kati tugeze era n'omusajja aba akujje mu bbaala era batagenda kula. Nze mbadde batagenda kulabamu nnyo value than omukazi omulala gwasanze maybe ku mulimu mu church or somewhere. Value y'omuntu gwe yeewa value gwe ng'omuntu. If you have your personal principles and your value, omusajja ajja kuvaluinga ne waba akugjeewa.
waliyo abantu abamu nga bajje mu mabaala nga basajja be baba value n'okusinga omuntu gajje mu church. Ate nowadays abantu bekweka nnyo mu religion. Oli ajja kwekweka mu church balowooze nti nalina omutima omulungi biki kumbe ate wattabu kumbe sitaani. That friend of mine yali asaba. Sasha yali asaba nnyo. So like nenga yasinga omutima mubi. Nenga azuka kumenda nasaba. Amanyi Bible verses agenda asimanyi mu these things of fanero bane yuli asaba but yasinga omutima mubi. So church wogamba nti n'abantu bekweka mu religion awusobola bekwese mu makanisa mu mizikiti mu kereziya bangi bekwese omu naye ng'emitima gyabwe mukwano mivundu nnyo. Me, I want to tell men, you know, you go and find a woman in a bar, ab'omu church baleke, ofuna opportunity. Omu church mulabe edduka, si mu bubi. Omu church omukerezi omuzikiti mulabe edduka. Those people, you know, eddiini tugyekwekamu nnyo. Naye nga muli tulina emitima mibi. Olabye abantu abafunye omukazi mu church nga olinagamno ono mune yali Asha naye akuba musajja wekimene odesho n'abasajja abakuba omukazi atuwa kukuba ng'oli kuki abakazi abamu nabwe balabidduka balina obujjanja. Omukazi namujja mu church namujja mu muzikiti namujja mu kereziya nga ndabira ddala ali holi naye ankuba annyombesa biki ate abasinga abatera okubeera abayombi. Ate nosanga omuntu nga gwajje mu bbaala agenda muyisanga kabaka. Because abantu abamu abasinga babagenda mu mabaala abasinga abamu abawala babuulirirwa. They know how to handle a man. So they be like, yeah. Naye nga ate nabo mu church abamu tebakimanyi nti nno olina okubeera n'omutima omulungi to your person, even to other people. Bible yetugamba nti as women we have to be submissive to our men. Naye kati ennaku zino, not even ennaku zino, but omusajja obeera olina otulaga nti no, you're bringing that masculine energy so that I can be submissive to you. Omukazi obeera ng'omulabirira bulungi, trust me, agenda kukolera anything that you want. Omukazi obeera ng'omwagala nga bw'alina you love her the way she's supposed to be loved, she's going to do everything for you. Naye abakyala abamu ab'ennaku zino ab'omu makanisa mizikiti makereziya biki kale mu masinzi zaabo mukwano agamba nze kasita nnyina katonda wange tolina ky'oŋŋamba. Ate banaye ova mu bya pasita gundi abakazi abazibu ab'okwagala be banene abalina nti pasita gundi because they be like as if they are worshipping the pastor and not God himself. Wange no pasita gundi yagambye tetulya kino. Pastor gundi yagambye nti no we tunaalya ennyama ku Lwokusatu something bad might happen. Like what the abaana abalese I had a lady like yalinga neighbor ng'asobola n'okuleka olw'eggulu abaana bavudde ku ssomero tewali mmere naye nga balina Bible study ewa pasita gundi olw'eggulu alina okubaayo avaayo ku mukaaga bwe balabye fire wali omuzimu ye ttiimu eyo gye basitule bagende basabira emizimu ewa gundi. So obufumbo bwamulema just because of that nga n'omusajja tamufunira budde. Yes nga ayagala Katonda naye nga musiru kuba ne Bible yetugamba it is written tino tulina okusooka ne twejja akajonjo mu maaso gaffe tulyoke tujje akajonjo mu maaso g'omulala. Olina sooka tereza ebintu ebiri mu makaago olyoka otereza ebintu ebiri mu balala. Toyinza beera ng'oli mukazi nti Yesu akuba osaba Katonda n'olekawo abaana bo it's your responsibility. Exactly. It's not going to be another person's responsibility. Ne wobeera n'omuntu nga ayagala omwana wo, I keep on telling people nti teri muntu agenda kwagalira mwana wo singa gwe omwagala. Kati omukazi yali musiru. But who am I to judge? Who am I to judge? But yali musiru. Abakazi abazibu abo ab'okwagala. Kale imagine. Naye ng'agenda n'asala. Ne bw'ono ogikutula gy'okutula egidda mu famire yo. Gy'okutula gidda mu ggwe. Because abantu abamu naddala bano ab'eddiini abanaddiini, I'm not going to say what kuba nange ndi mukazi wa ddiini wadde ndi muyaaye ekyo ndikyogera paka kuwulira bubi naye abantu abamu
balina eddiini naye nga basiru. Ate some people lack discernment, balakinga ogwo omwoyo ogw'okwawula nti kati kino kirungi kino kibi. Ate n'abasumba abamu Mukama Bayibuli yatugaana okujajinga abasumba newabeera ng'omulaba nti nno byakola tebiri mu magezi. N'abasumba abamu ennaku zino enjiri baakola ki? Bagivaako. Kati oyo omukyala jjajja kwagala okugenda okuwulira eri enjiri aliko abaana be. Musumba tagenda mugamba nti ddayo wakulabirira effamire yo. Ajja mugamba it's okay, mwebale kujja biki kiweebwayo. Ate kati nkugamba eki nze kyova olaba me I will go to a church if I feel like I'm home nja kuwulira bulungi. I actually found a church kati gyensabiramu, it's called House of Mercy, gyensabiramu, but I felt like home. Osana otuukirira omusumba and you have a normal conversation. Bakuganira amakanisa agamu g'osobola ogenda nga n'omusumba okumulaba. You just write a letter. Owandiika bbaluwa oba n'obutatuuka n'obutalaba musumba okwogera naye. Nze nyina ekkanisa gye nagendamu nali nga nsabirayo every Thursday biki nga nva ku mulimu n'emukyalo nengenda ne mukwano gwange ne tusaba. Naye nga wabweru batunda kali like juices, snacks and stuff. Omusumba wabeera zze tebatunda. Kitegeeza enjala bw'eba ekuluma ojja zirika ogwe ofe. Naye ng'omusumba ayingidde tebatunda kintu. Abasabira ku ekkanisa mukimanyi. I'm not going to mention the name of the church, but mugimanyi. Kati gwe obeera nga osabisa busiru nga Katonda tewamusaba mwoyo gwa kwawula kirungi na kibi, ojja bamusiru kati ng'oyo omukyalo obufumu bujja kulema. Ojja beeraawo muyina okgenda mu nsonga z'omu kisenge osooka ogambe katusooke tusabe Katonda atugayidinga. Agenda bagayidinga mu ki? Agenda bagayidinga mu ki? Katonda tagenda sindika malayika ejje ekupossessing egambe nti kati now this is how you're supposed to do. Katonda tagenda sindika malayika ejja bweyimirire egambe katukola bwoti katukola bwoti. No. If that is the time, bannange bakyala mmwe abamakanisa, you go serve your man the way it is supposed to be. Enkeera ogenda osabe. It is not bad okusaba kirungi. Okusaba kirungi osaana osaba even before kati nga gwe osaana osabira mu mutima cause Bible etugamba nti Katonda, God knows what we think before we even say a word. Like he knows what we ask for before we ask actually. So mugamba Katonda kati nkolera kino. You satisfy your man, you satisfy God as well. And the children. Yes, and the kids as well. Ate tuyinza kungamba nti nno oyagala nnyo Katonda ng'amaka ago gakola ki? Gagootaana gakulemye. Ne Bayibuli egamba nti toyinza kungamba nti nno njagala ng'ate abo abakuli okumpi obakuba mayinja. Obeera kati okuba effamire yo amayinja. Kati oyo omukazi yali musiru ate nga wa church. Naye n'osanga ow'ebbaala agenda kunyigira ettooke. Omanyi kati bagamba nti abawala abalina enjala empanvu tebakola mirimu. Mwaba tukolera emirimu. Omuwala ajja kubeera n'enjala empanvu. Enjala si ze zisaaniika emmere. Ajja saaniika emmere akole emirimu gye buli kimu akikole. Amale nga ne wiigi ye kweri ku mutwe. Omanyi kati Abannayuganda bayita ba slay queen, but they misinterpret the word slay queen, the term slay queen. Do you know, wala perspective ambaga omuwala like anakola banafumba wife material aina kubanga ali mukugandula aina kubanga addugala aina kubeera nga agubye tonnalaba babigandula gwe nga batuntuza abasajja ate nze abakazi abeefuula nti bali holihole beefuula nti nno nze sikola nviiri sikola njala setekako lipstick babeera bazibu nze sibeesiga n'omulundi olabno ndi mukazi and I support women naye abakazi abamu sometimes it's really hard to defend women. Abo abakazi abamu abo abeera mu gganduula lye yesala ennaku zonna eddirwa zaatuyamba yesala kiddirwa takola nviiri ali all natural babeera bazibu abo nze tolina kyoŋŋamba. If I were a man kikumi ku kinnaakyo I would leave that lady for a woman akola enjala ze akola enviiri ze, the woman who takes care of herself.
Because if she takes care of herself like that, I will know that she will take care of me and she will take care of our children. Naye ono tuleke nze tulina abakazi b'omumaganduula mbayinako ne bias nyingi. If one day ogenda mu bbaala like nofunayo partner, can you be with that partner gwe ng'omuntu ng'omugya mu bbaala? Osobola ofuna omuntu ne wabeera ng'omugye mu bbaala kati nze kangezeemu musanze mu bbaala ne tutandika kati tuli mu talking stage. At the back of my mind nja kuba nsaba Katonda mugambe, God, if this is the right person for me, leka abeere. Oba alina omuntu oba talina, leka abeere. If this is the right person for me, I will present my needs to God. Mugambe nti no God, ono omuntu naye nga mpulira akola ki? Gwe njagala. I was once in a relationship. I was once in a relationship nga nensaba Katonda mugamba, God, if this is the person I'm supposed to be with, let it be. If it's not the person I'm supposed to be with, give me signs. Katonda yampa signs nti nno omuntu si gwe nyina obeera naye. But I defied God nengamba nedda obusaaga nze signs ezo sizirambise. It's the person I want. I defied God naye relationship yaggwawo. It lasted for a year. Naye nga n'oyo omuntu nenyini namugambako nti omanyi nasaba Katonda ndage nti nno yeggwe. Nandaga nti si yeggwe naye nennemerako. But yatutwalawo. So kati let's say nfunye omuntu wange mu bbaala ngenda mumusabira. Kuba kyemmanyi bantu bangi baliyo mu mabaala naye bamanyi Katonda waabwe. Nze nnyina gwe mmanyi nga tannanywa mwenge asooka n'agusabira. Naga Mukama guno omwenge guwa omukisa. Ebibi byonna bigulimu biveemu. God is God. Era ajja guwa omukisa. Agunywe, nothing is going to happen to them. Kati bwe mafunye omuntu wange nja musabira, of course. Mukama wabeera nga kigeze nti nno we are supposed to be together. Tujja kubeera ffenna naye waba kigeze nga tetulina kuba ffenna. Signs oba oziraba. Obeera oziraba. Naye nga nze singa nali musajja 10 ku kinnaakyo sisobola funa muntu musinzizo nedda. So when you are the best places okujja? The best places okufuna partner wonna naye lwakubanga kati walyamu kati nga ffe I love being home neneetuulira. Ba partners tebagenda kujja bakonkone ku nzigi zaffe. They're not going to come and knock and say, Bannange Katonda yakunsindikidde. You're the woman of my dreams. Bannange girls, you go out. Yambala weetegeke. Be smart. And me, I believe that being smart is, you can dress how you want, but as long as you're comfortable. Be decent. Ojja funa omuntu gw'oyagala. Bw'oba oyambadde in some way, wali abasajja nga baagala abawala abamu nga bambadde in a certain way. Waliyo n'abamu nga baagala abasajja abawala nga bambadde in another way. So just be smart. Fulumako wabweru. Go to places. Kati if you ask what are the best places, depends on the class you want to attract. If you want to attract, let's say like a richer class, but mugende mulabe ku jazz. We have jazz, tulina jazz sessions wano mu Uganda mpitirivu. Sasula sente zogenda olabe jazz. You can listen to some opera music, like the places that have opera music, like abamakali bachita opera, like opera music. So it's opera music. Genda weetege mu bifo by'abagagga. Ate biva ku bino bwengamba bifo by'abagagga, I don't mean binene bifonga kati enaku zino buli omu agenda lwakubanga they got their $1,000 bill kati bagala kugenda you will attract a certain kind of class. Mugendeko mwezo hotels enkadde ez'amaanyi. You will find some rich money there. Rich money, old money. Wobeera nga gwe class yo gyagala attractinga y'abano ba useless boyfriends. Abambala Dior, Gucci. Derek, I'm not attacking you. Kuba nyina mukwano nga yagala nnyo Gucci. Omusanza yambala Gucci biki ebyo. You will attract that class. Ojja basanga mu mabaala agamu. Waliwo amabaala agamu nga go gabagagga nti that is the class now you're going to attract. Ne weyagala kuno useless boyfriends era still ojja busanga mu mabaala agamu.
nandibadde nkuwa lisiti y'amabaala naye sijja nabasuulira akatale, but people know what I'm talking about. Tujja gakomyawo the next episode. Omwo yajja kunnomanya nkole lisiti. Tujja gakomyawo in the next episode. Naye nze ndaba ki bwonna wonna omwagala wo partner wo omufunidde, I think Mukama we yaba yategese. Tuwayiriza Mukama. People be like, kati nagenda nga mu church saamufuna, nagendako mu bbaala saamufuna, kati ngenze ku lumbe, osoosanga omuntu ku lumbe nga yeye wuwo gw'olina okubeera naye for life. Ku lumbe kati ate abamu ne bagamba ye wabula sitaani alina effujjo, ono naafuna omuntu ku lumbe. Nedda, it's meant to happen, like it's bound to happen. Naye situwayiriza Mukama ekintu ne kitusindikiriza somewhere else ffe ne tugenda walala, tojja kufunayo muntu. Ate oluusi tuwayiriza Mukama nti kati kambeera Mukama nsaba partner naye tofulumako wabweru, tajja kujja. Because obeera nga you try the online things, because kati ennaku zino amabaala yes gafuukanga dating places. TikTok yafuukanga dating site, abantu beefunidde. You don't? I don't think I can get a partner on TikTok or dating something. People have actually found people kwezo apps. Abantu bafunye ba partners ku TikTok and they're like, yeah, now this is the person, the love of my life, and they build their relationship, however long it may last. Katonda yamanyi, and it all depends on them, but buli wamu osobola ofunirayo omuntu olwakubanga ali ebifo byotasobola kufunirayo omuntu. Oh, and people muyiga ogendako ku mbaga, learn to go to weddings, funerals. Bible etugamba tukungubage n'abakungubaga, so gendako kuko you go to a funeral okungubageko n'abagagga. Kirumira afiiriddwa ng'enneme genda kuzikira Kirumira, omanyi bameka bengenda osanga eyo. Mali nkola lisiti yange ensonsolemu. Mugende mugoberere enjiri. Bible egamba kungubaga n'abakungubaga. Genda oziikireko. Tomanya oba weetega. Oyinza n'ofuna kissemwandu nga kiri fresh. But yeah. What I would say. Kale, Sasha kati abalabe Brown Skin Events obagambe ekisembayo nga mwetege bulungi, attract the kind of class that you want, but still believe in yourself and you know this person osobola omufuna, because everything is about believing in yourself and having a high self-esteem. Very many girls have low self-esteem, which is sad, but mwige okubeera ne self-esteem nga eri waggulu. Value yourself, give yourself class. Ne oba togirina tandika, live the life you want to be. Bobeera nga oli awo you're like, ngampulira kino sikisobola. Start living that life that you want to be, and it will locate you. Neera still nga bw'oyaayaanira ekintu ky'oyagala, and you believe you will have it. Mbagamba most girls. Kale ndowooza muwulira abawala Brown Skin Events, abakyala, girls and everyone. So social media handles. Congolese Gem, SASHA Fi. Omubwad. Zoka. Osikozesa Facebook at Facebook yabanako. Don't attack me. But yabanako sigikozesa. Mwebale nnyo okutulaba ku Brown Skin Events. Amanya nsigadde nze Helen ku Story Time. Tudingane ku episodes endala tugenda batukomawo ne SASHA the Congolese Gem, twongere okubongera emboozi. Mwebale.